Bwe nali nteekateeka okuwasa Becky nga bw'omanyi akayisanyo oba akeetalo k'emikolo, twakola okukyala ndowooza mu August ne tukola okwanjula mu mwaka gwe gumu mu mwezi ogwa November nga 18, kati ne mwaka ne gugwako ne tuyingira omwaka omupya mwezi ogwokusatu nga 3 ne tukola embaga. Naye mu biseera ebyo nga nteekateeka emikolo waliwo omuntu eyasituka n'agenda asisinkana omukadde omukazi anzaalira eyali omukyala tubbye ebiseera ebyo kati nga mukyala. Nga tumaliriza ngenda kukubuulira lwaki ntandise n'ekyo, ngenda kikumalirayo nkulage abantu betwesiga, abantu betuwangaala nabo. Kazi lw'oyagaliza muka kitaawo lutera okutta nnyoko. Linda nje nkuteereko emboozi. Kakati wuliriza ebigambo bino. Walabye story yasoose, awo ekitundu ekyasoose kiriko omutwe ogugamba nti naloga bba wange n'agwa eddalu. Omwana ow'obuwala nga afumbiddwa omusajja we bazadde omwana. Afunye ebizibu, alwadde, alinga agudde eddalu, bintu bingi ebyaliwo, ne balyoka bamuteekako ebigambo nga bwe yadda ku musajja we n'amuloga omusuula eddalu. Gwazaddemu omwana. Gye byawunzikidde nga sisita oyo atusiikira ekifaananyi eky'omusajja oyo ne biwawulidde ebyabaawo mu kitundu ekyasoose bwe baamutwala mu b'obuyinza ne babakozesa endagaano ebaawula bano ababiri. Baawukana, ono agenda Dubai kukola bwa malaaya, omwana bamumuwambyeko mu ngeri y'obuswavu. Omwana ow'obulenzi baawe yali badde nga mwanyina sezaala oba senga w'omulenzi, maama azaala omulenzi, ne balyoka bamufuula ekisekererwa n'agenda n'ekiswalo nga babaawulidde ku poliisi. Ne biwunzika ng'omulenzi oyo y'omu akomawo mu bulamu bwa sisita amwegayirira baddiŋŋane. Nayogedde ebigambo bino nti waliwo famire ezimu nga tugwana okuzireka just tebayinza kwewasa ne banoonya ababafaanana bwe banaakwatagana. Waliwo by'otaategedde. Sisita byagamba nti mwami Sozi ate kano ko kalalamu, njagala nkusiigira ekifaananyi famire gye baagala nziremu. Njagala nkusiigira ekifaananyi omulenzi aŋŋamba okumuddira nakati mu kiseera kino ng'ali mu kunneetondera ayagala tuddiŋŋana nsuubiza eggulu n'ensi. Njagala nkubuulira ebyewuunyisa ne mu kiseera eky'okwetonda ebipya ku musajja ono. Lwaki tokkiriza ne tubimalayo? Ngenda kuwa emboozi 2 ng'oggyeko eno eya sisita. Bannazaala abamu ebigambo ebyo biwulirwa nnyo. Okusanga Nazaala osanga amalaalo. Ekigambo kyalirongooseemu nti okusanga bannazaala abamu osangamu amalaalo. Ngenda kukubuulira lwaki ntandise n'ebyo. Katuulire sisita. Kaakati mwami Sozi nga nkutwalako katono mweno famire ono omwami gy'ayagala okunzizaamu. Kaakati ono omwami we yali akyali butabika kujjanjabibwa. Lukyalomu maama agamba ennyumba y'omwana wange eri eyo egenda kwonooneka. Afuna mutabanyi omu kamugamba tugende ogira obeera mu nnyumba yaani ya mutabanyi wange ono. Maama jjukira yalina ebisumuluzo by'ennyumba eyo. Kati maama bwe yali ajja ng'atuukira ewa mukwano gwange ono omusawo we najja ssente ne leesu ng'omwami atabuse ngende mpite maama. Maama bwe yatuuka awo ku ddwaliro ewa mukwano gwange omwoyo kyava mugamba muwala oli otya muganda wo muwuliza kuno nti ye muwuliza gyali mulungi. Amugamba no nga nono amubuuza ate omulwadde omuwuliza mwali mugenzeeyoko okumulambula. Maama kyava agamba zeeyo sisobola kugendayo, sirina na budde bugendeeyo. Ndowooza ono muganda we ono ssenga w'omwana eyantwala ewa chairman. Ndowooza oyo muganda we yanaagendangayo yeebutabika omulambula naye nze
nga sirina budde bugende eyo. Naye maama ayogera bino, omwami ono we yalwala tulyoke tutabuke, ye yasigala mu bintu byonna. Ye yasigala ng'ali mu dduuka, ye yasigala alivuganya kale, atasobola keera ku makya kugenda kulambula mulwadde, munansonyiwa okukitunulamu ennyo. Maama kyava agamba, nze eyo sijja sobola gendayo, poziko ono muganda we anaagendangayo n'amulambula. Nga banyumya, kyava maama agamba ono, nonno nange nina kyenjagala munaaye muwala, njagala nfuna omusawo anaanyambako omwana wange wanaaviira mu ddwaliro. Ono omusawo anyambeko anjawukanyize ono omukazi ne mutabanyi wange. Waakiri wanaamulaba bw'ati, waakiri anaamuwunyiranga bbi. Asaasire eyo gye baagala okunziza. Muganda wange omusawo mukwano gwange kyava mugamba, gezaako munnange, gezaako. Maama ayogera bino, kuliko n'abalwadde abazze okubajjanjaba bawulira. Maama kyava akkirira n'agenda ewa mutabanyi we. Mukwano gwange kyava akwatirawo essimu n'angamba, nazaalawo abadde wano, naye kino ne kino ebigambo ebimuvuddemu, era abantu bonna ababadde wano basigadde beewuunya omukazi omukulu ayogera ebintu we biti, yagenda okufumbirwa mutabanyi we. Kiki eyo tuvaayo tudde eno ewa ssenga ewali omwana mwamisozi. Omwana nga womanyi abaana abalalu, senga omwana ng'ajja ng'atuuka ewa sisita wange ku dduuka, kyava amubuuza, muganda waakomawo ddi? Banaayi, mpulira nga nkooyo omwana omulalu. Sisita wange kyava amugamba, mwana ogira obeera naye, ono ng'akyaliyo, ayinza n'okumalayo emyaka nga5 oba 6. Tanafuna ssuubi, mwamisozi n'omaze olwo ng'amazeeyo omwaka gwali gumu. Ono kyava amugamba, eri ebbanga nga ddene nze ng'amukooye oba naamuze ewa maama. Ono kyava amugamba, omwana gwe baweerera school fees, lwaki omuzaayo? Kasita maama we asindika ssente ez'okussomero, oyo taata we akyali mu ddwaliro, nze nteekayo school fees ku ssomero. Kubanga omwana we yamugjayo n'agamba sisita wange, yogera ne muganda wo aweereze school fees z'omwana we. Engamba alhamdulillah, kasita omwana akoze eki, avuddeyo mu kyalo, nja muweerera. Nengamba ate awo waali ali kumpi, era we kabanga kagenda ku ssomero kajja kuyitako kakubuuzeeko kagambe nti wasuza otya nno maama. Ngamba ssente njazikola ki, njazikuwa ggwe ozitwaleyo ku ssomero, kubanga ono kennyini ayina omwana yaganye okunteerako message engamba nti omwana amututte ku ssomero bweriti ne bweriti. Kati gwe kasita omanyiyo omwana gy'asomera notwalangayo ssente nga nziweerezanga ng'omwana asoma. Dembelyo Properties and Associates, estate yaffe jangu obeere ku abo abasembayo okwetwalira omukisa ogw'okugifunako. Emitiana 5 ku 10 nga yakyapa ku $6,000,000. Ye Mitiana 5 ku 10 kyapa $6,000,000. Estate eyokubiri eri Bulamujjeza ku lw'Emitiana, kilomita 2 z'okuva ku Chorus okutuuka ku estate. Amazzi amasanyalaze biri mu nfo, kyapa 5 ku 10 $13,000,000 ku screen. Enamba za Dembelyo Properties and Associates ojja kubanga oyogerezaganya ne Madam Nancha Beatrice akuwulire ebisingawo. Family ezimu muzirabe nga muzirabira eri, temuziyingira. Mulingize ningize, bw'olaba nti tobisobole bagambe tunyumize ku mulyango mbabuuzeeko ngende, toweetantala kuzizaalamu, teweetantala kuzifumbamu. Katubimaleyo. Kati sisita wange gwe yamugamba nti ngenda kumala emyaka 4 oba 5 oba 6, teyamubuulira banga kiri ngenda okukola. Mugamba
tamanyi bbanga lyengenda okumalayo. Namugamba atomuzaayo mu kyalo omwana akyali ate kati eno baweerera biki. Nagamba ate nze ebyo binkwatako ndabeera maama we ku mwana n'endongo. Maama yalondawo endongo. Mwami Sozi senga w'omwana ono ye muntu yennyini yantwala mu b'obuyinza nansayiningisa empapula ez'okwawukana n'omwami gwe saafumbirwa mu mateeka nansayiningisa nanzijjako n'omwana. Sisita wange namuddamu n'amugamba kyoyagala okuntegeeza nti muganda wange essaawa eno gyali ali mu ndongo. Nonno Mwami Sozi abantu betwogerako singa ono mulokole nnyo, bano abasula mu makanisa abasiibi. Nansonyiwa okukyogera bwe ntyo nze ndi Mukatuliki. Mwami Sozi sisita wange yafuna essimu nankubira nambuulira statement eyo. Namugamba omwana woba omukooyo okusinga okugamba nti maama ali mu ndongo. Omwana musitula omumpe nze nja kubeera naye nga senga alaba ng'ekigenda okuba ekyokuswala ku kyalo kwali, kubanga abantu abaali bali awo ku kyalo senga kwabeera baategeera nti yantwala mu b'obuyinza okunzijjako omwana. Ate baddemu balabe nti senga y'omu agobye omwana amuziza wa sisita wange. Senga yalemera omwana owange n'amuma sisita wange. Ekiseera kyatuuka Mwami Sozi omwami ono n'avaayo mu ddwaliro. Bwe yavaayo yasanga kompuleenti z'omwana, omwana mulalu, omwana we bagenda ku kyaki balika bamusibidde mu kikomera, omwana tafuluma genda kuzannya, simanyanga mulalu nnyo abasumbuwa. Ebyo byonna nga nze mmere we babingamba kasita aba mulamu wendidda ndifuna engeri gye ndikola ki gye ndeddiza omwana wange. Kati Mwami Sozi omwami we yavaayo ng'atuukiramu ezo kompuleenti waliwo akayita ennaku ntono singa agula ebbaketi omwana ono n'ajaasa. Olutalo lwali ewaka, mwana wa myaka eno olwo lwawezezza ena kuba namuleka weesatu bamunzijjako ng'alina esatu nga kito. Omwana we yayasa ebbaketi, kompuleenti zajja, omwana ayasa ebintu, omwana ayonoone, masowaani ewaka gaweddewo. Taata we kyava agamba wadde sinaba kutereera bulungi eddagala likyandeeta nnyumuuko kamunguluzi naye kankole ki omwana kamutwale ngira mbeera naye. N'amugjayo ewa ssenga n'abeera n'omwana mpaka we yaddamu omwami ono okutandika okukola nga ye yabeera n'omwana we. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najjemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najjemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najjemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Okusoma we kutuuka omwami yanoonya ennamba ya WhatsApp kwe boogerera nange nanfuna nangamba omwana namugjayo nga kompuleenti ziri bwe ziti ne bwe ziti ne munaye ebyaliwo byonna saba osonyiwe munzi naye omwana ngenda mufunira essomero ery'ekisulo. Omwana ono abeereyo muholidde lwabadde ewa ssenga kuba sijja sobola beera naye ng'ate nzizeemu okukola. Namugamba oba olaba ng'eri anaakaluubirizibwa muteeke eno ewa sisita wange omwana abeereyo. Kati nalina mukwano gwange ono omusawo we nali njogera naye kyava ngamba nti ono omwami engeri gy'ayagala nti odde ewuwe tokola ki
toyomba naye ate twetaaga omwana ate ng'omwana tumijje mu mikono gya taata we nga taata we yamukuwadde. Oba oyogera ne taata we tomuddamu mu busungu olw'ebintu ebyatuukawo. Kakati mwami Suzi ng'omwami wanteerako message nga njogera naye nga sikambuwala nakkakana ne ngamba mu mutima nti amatawe gaba nga gaayiika. Kati omusajja ono ng'ambuuza nti omwana amuteekewa, nga mugamba muteeke wa sisita wange Holiday. Era omwana buli oluwummula ng'amuteeka eno atwala obuvunaanyizibwa omwana amusasulira school fees ze zonna byonna ku ssomero sikyatoola. Natoolanga luli ng'akyali mulwadde. Kakati mwami Suzi mbeera nkyali eno ng'abangamba nti famire nno sisita wange no yambuulira bagambanga nti gwe wakola ki nti gwe wasuulanga ono omwami eddalu ate ne muganda we nga mpulira nti naye yatabuse. Oba ekintu kiri mu famire sijja kulimba. Kati balinayo muganda waabwe oyo w'emyaka 13 awo naye atambula. Kyenva ngamba nti ate nnono nze ne taata waabwe omulala nze kati eno famire bwe ndigiddamu ng'ate ono ne biddamu nga bonna balwadde nze omuntu omubi bwe nti mwami Suzi aluga famire yonna n'engituusa ku ekyo n'abakulu binasanga abaalaluka edda n'abaana be abatandise okulaluka nga siriiyo bonna bwe balinneekyusiza. Omwami alemerako sonyiwamu nze bali maama muleke maama ali bibye. Kakati munaye mwami Suzi ng'ono omwami agenda mu maaso ampiririza atandika simanyanga ate munaye kanoonyeyo ku ssente wonooba okomyewo tugende ewa ssinga tukyale twandikyadde ewa maama naye ate maama takyaliwo kati tujja kyali ewa ssinga tufuuke abaaki tugende tufuuke abafumba ab'empeta tugende mu kyaki batugatte. Mwami Suzi neneesikamu nange nengamba olaba bino byonna byatuukawo nga nkyali fuli nti nsobola okugenda naye ate singa nkeera ku makya nengamba nti tufuuse ab'empeta. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawero, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga cheap hardware ne Shell petrol station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0787211998. Tumaze okufuuka ab'empeta nansonyiwamu awamu Oluganda si lulungi. Tumaze okufuuka abafumbo ab'empeta nga sikyasobola kukivaamu ate nekituuka mu maaso nekitabuka. Kwegamba ebintu byonna ne bibeeraawo nga bindi ku mutwe kubanga omwami ono yawasaako sijja kugamba nti mu myaka 4 nawulirako nti yawasa naye omukazi teyamutwala eno. Omukazi oyo yabeerako naye kiseera kitono kubanga nduddeyo okwo ku kyeyo kati ngenda mu myaka 4 tuddeyo akaseera akatali kanene ate akatali katono. Omwami yawasaako omukazi ne babeerako ndowooza ebbanga lyalinga lya mwaka ng'avudde mu ddwaliro ne bamala ne bigaana ng'era omukyala gwawasiza
maama yakoze eki, maama yamuleese kubanga era maama emabega yali yamuleetera nga nkyaliyo nga sinaba kujja eno bweru awo yatabukira bwe bamugambira simanyi omukazi ono musambwa mwamisozi ng'ebibuuzi bingi. Eyo sitori eri mu famire gye baneegayirira n'afunako ne mikwano gye kubanga kati waali asasipekitinga nti wendi naatera okudda ewaka. Kati afuna ne mikwano gye ginneegayirireko nsobole okukola ki? Okuddayo. Naye ebintu ebimu bwe mbirowoozaamu neesikamu. Ye muntu avaako jjukira kati alinamu ekirwadde, ye muntu atakuwuliriza, bw'akukubira essimu n'otagikwata olwo lujja kubeera lutalo, n'ayagala kukontrolingira eno ku kyeyo gye nkyali kwegamba mwamisozi obulamu. Wadde njogera naye nga nkyali eno connection y'omwana awo, naye era ndabira ddala ng'era obulamu bukaluba. Waliwo watuuka n'akukalubiriza obulamu, tubeera ku kyeyo, waliwo we bukya ku makya ng'owulira toyagala kukwata ssimu ya muntu, nga toyagala kutunula ku WhatsApp, oyagala kubeera ku YouTube owulirize stories zokka, nga toyagala kwogera na muntu. Naye ye we anaakuba essimu n'esigikwata, olwo ajja kutabuka, ajja kwogerawo bingi, atandika okugamba maama wange yali yakulaba dda, ate akomyawo bino omuntu akwegayirira okukuzza mwamisozi. Atuuka n'awuka ate n'atandika ate okukulangira n'aleeta ebintu eby'emabega. So mwamisozi bwe bityo bwe biri. Ebigambo bino ninga yabadde yalumisa emboozi ya sister kuba bino yabadde teyabingambye, kati abijjeeyo mu kitundu kino kye twaliisa ekyokubiri. Ne mbagamba nti mbabuulire eriyo abantu nga batuyisa bubi ne balowooza nti twabyerabira, tufuuka abasiru tukole bye baagala kuba kakati luli baatusobya, kakati bakomyewo batwetondera, kati buli kimu kibenga ekitabangawo. Ne mbagamba nti abantu abo b'otagendera batera okukomawo nga bazze kutumaliriza. Batera okukomawo nga bazze kutumaliriza. Sister agambye nti omulenzi ono ne mu kumwetondera nga tannaba na kumuddira mu butongole ate ateekawo embeera. Njagala ompeemu akadde tetugenda kuwanvu ya show, naye njagala ompeemu akadde nziguse kino nkubuulire emboozi bbiri. Esooka eri ku Nazaala, ey'okubiri eri gye natandise nayo omuntu eyanzijonkera mu nteekateeka zange ez'okuwasa. Kakati omulenzi ono okukugamba nti mu nteekateeka eno ey'okulikonsayiringa lwalowooza okukuwasa mu butongole. Njagala babuulira bino. Waliwo oba mulaba firimu ezo ez'ababanda, firimu ezirimu ababanda ba drug dealers bwe batyo. Asobola okusiima omuwala, bw'asiima omuwala oyo alina engeri gy'ateekawo engeri zonna ezisecuringa relationship oba marriage yaabwe. N'agenda n'akola buli kyetaagisa ewaabwe w'omuwala, wamma n'amubajjako nga teri abanja. Naye ng'ayagala muntu amwefunze bulungi, kubanga one, tosobola kubanga muwala we yafumbirwa kibanda n'ojjanga buli kaseera ng'ozunganga Nazaala ozze kunyiga mwana wo, omwana yazadde, kati omwana akyaddeko mu bazadde. Bitujja bisanga. Lwaki? Obulamu bw'aba kibanda bubeera nnyo bukusike, kubanga buli kaseera babeera ku muyiggo, ngeri yakuliira ku nsiko. Kati bw'aba awasizza omuwala mumwerabire, ate bwe munaamunyiiza ajja kutta muwala wammwe, ajja tenammwe abamuzaala, ate ne bemulizaala, ate ne bikwano gyammwe. Olabyeko omuntu akuwalana n'awalana n'abakwetoolodde, buli akulinako akakwate, si ku generation eno naye neeziriddako, n'alumba ne generation enkadde. Kati omusajja okukugamba nti akuwase mu kiseera kino,
omuntu abadde yeeyisa bubi nga tannaba kubaako nawe wammwe gwayambaza kanzu gomesi gwanywesa sukaali nga yeeyisa bubi ng'akimanyi nti yakutwalira ku looni sawa yonna bakunona bw'amala okukimakinga official ng'aba agenda kuliisa akakanja nabagamba nti abaana ab'obuwala simanyi lwaki eki ekintu ate ekiri common kizibu okusanga omusajja ng'afunye obutakkaanya n'omuwala kati omuwala mu ngeri y'okwagala okulaga ono nti ali ku shuwa n'agamba nti kakati omanyi kakati okulaga nti tuli serious kati mpasa kati jangu mu bazadde ondabe omulenzi oyo siyasa tamuyingira olwedde otaddewo embeera emuleetedde okwesika kate ng'olaga nti ate engeri y'okumalawo ebyo kati gwe mpasa omulenzi wagambira nti olaba weeyisizza bw'oti nga sinnakuwasa kati bwe nnaakuwasa omulenzi ayongera kwesika naye omuwala omulenzi ajjawo obuvumu obukugamba nti kakati omanyi mu kiseera kino okulaga nti nakyuka kati ndi muntu mujja n'okwewasa twewase nga naawe oyingira ekitimba abaana abawala bali ku kyeyo njagala mulabuke ku nsonga eno abalenzi bakimanyi sente zammwe muzikoze obuyumba mubuzimbye bu bizinesi mubutaddewo ku akawunti kuliko akasente kakati obwetaavu bwo si bwa nsimbi obwetaavu bwo bwa musajja bakimanyi nti mulina obwetaavu bw'okufumbirwa ayogera kimu bibiri nja kuwasa mukyali online kwa musinkanira n'aleeta budget nakugamba nti giseemu bobo olina byagala okukyusaamu tubikyuseemu n'ayogera olulimi lw'oyagala n'atambulira mu layini gy'oyagala nolowooza nti oli kwalaali naye ng'ayogera by'amanyi ebisobola okuwangula kuba amanyi obwetaavu bwo njagala mubuuke nkiddemu bawala mubuuke oli eyo bakuwulira mu gurupu bakuwulira nga oyogera nogamba nandyagadde okudda e Uganda nga ndi mudya nowangwali nazimbayo obuyumba bwange nesobola bubeeramu bajja kundabanga nakyeyombekedde okyali mu myaka 2 tonaweza 3 wakayingira 3 oli mu mid 30s ogakati banandaba ne bagamba mamo neyeyombekedde banandabanga owempisa omanyi buli nakyeyombekedde balowooza nti abawampisa mbi ne beerabira nti eriyo abeeyombekera nga badduka ekibabu ky'okuttibwa mu bufumbo badduka ekibabu ekyendwadde mu bufumbo ne buli nakyeyombekedde bamulabanga eyalema obufumbo ate nga buli kimu kiwunzikira ku ye ekitali kituufu olumu bambi abamba abadduka ebibabu katono kyava agamba nti abantu bayinza okundaba obubi nandyagadde okukomawo nga nyingira ddya ezo emboozi bwe muzoogera nga muli ku zirayivu ze mukola entakera ku TikTok nga muli mu zigurupu eyo bakyali bammwe ebigambo ebyo bitambula ababafera bajja bamanyi obunafu bwammwe bajja bamanyi obwetaavu ne boogera ebyo gumanyi kyekitegeeza okubanga okubya ekyeyo emyaka 6 n'okomawo ekyadde ono ng'olina obukadde bwana ku akawunti ogula obupoloti bwo 3 wazimba akayumbako kaggwa bulungi ate n'okomawo ng'otandikira mu mikolo okwosikwe kulonda ekyapa manyago buli kimu ne kitambulanga bwe wakibala bawala bameka wanika omukono ng'ekose tekwali badde kuyaayaanako gamba nti weewaawo sozimoko kwe kuyaayana kwange nenjagala okutegeeza nti abalenzi baba babiwulira kati bwajjeyo byayogera okuvulumya budget nekitegeeza ki nekitoza nti anaabisobola n'asooka atekako covered nenga covered namuna gani mubuuke ekitimba ekyo sister ebigambo bye nayogedde wali wasookedde byabadde bikulabula obutamala gayingirira kyotaasobole ebigambo byoyogedde mu kitundu kino byoleka nti wategedde wayongedde okumanya gy'olaga bwe watali wakusaaga kati njagala bakwataganyiza emboozi gye natandise naye eyange neya sister bakugamba babitambuza nti gwologa mutabani waabwe guwa musuula eddalu n'okizuula nti ne bwe wavaayo waliwo mu famire yemu ate omulala eyagwa eddalu tetumanyi oba ologa remotely nti munaffe gwe gy'olaga tubuulire yo kikolo ky'okubanga ologa bekikwatako ne bekitakwatako bannaalumanya ne bassaalumanya bonna nobatwaliramu kakati waliwo ebintu ebimu ebitwejjeereza era ntera obbagamba nti ebintu ebimu amazima gayinza okukerewa gayinza okwekulula naye gamala ne gatuuka
naye waliwo lwe tuyinza okwonoona amazima gaffe. Waliwo famire ze twavaamu nga batulangiriddeko okubeera ababi, ne tubeera ababi n'ensi netumanyiira nti tuli babi, naye nga ffe tukimanyi nti tetuli babi, n'abatwogerera nti tuli babi nga bakimanyi nti ge boogera si ge mazima. Naye Katonda bw'akusaasira n'oba mugumiikiriza ekimala, ogenda okulaba nga amazima gajja geeyoleka. Nayogedde ekigambo mu kusooka nti lw'oyagaliza muka kitaawo lusobola okutta nnyoko. Kati abaagamba nti oli mulogo, twalabayo omulala oba tuwuliddeyo omulala eyagwa eddalu nga toliiwo, famire eyo bw'otyo oddamu okugibeeramu ku ddiiru ki? Era bagenda kugamba nti kati wabaloga oli mulogo nnyo, ologa nga wooli, ologa nga toliiwo, kakati okomyewo bamalirize. Eyo famire ogyesonyiwa ne musisinkananga nga famire gye wazaalamu, ne musisinkananga mu bye musobola okusisinkaniramu, naye n'oba nga by'otaasobole tobyetantala. Kakati ono agamba nti muddingane, n'abagamba nti eriyo abantu abeetonda nga tebakitegeeza, naye osobola okumanya omuntu eyeetonda nga makweka nsaamu. Yatya ye muntu atandika mu ddakiika esooka nga mukkakkamu, nga yeetonda, ng'akuba amavi, ayogera ebiwooma, alaga nti amenyese. Mu ddakiika ey'okusatu n'awulira nga atandise okubikoowa. Mugenda okutuuka mu ddakiika ey'okutaano, kubanga bw'ayogera olina obulumi, si bye bintu by'osobola okuba nga agenda byogerako then owulire nga olw'otoowolokose, omugambe nti nkusonyiye, omugambe nti tuddiŋŋane, bibeere ng'ebitabangawo. Nedda, olaba ye kennyini eyakusobya kimutwalidde omwaka okuwulira nga yayisa bubi, n'akunoonya nga oluusi n'embeera emukubye, ebyo anaazuula nti kati ate gwe wayawukana naye ebitala byakuta, bulamu butambula nga bwe wabubala, olinga eyawona ekibambulira. Kati n'abanga abimanyi, n'alabanga okubanga takyali naawe afiirwa, n'akomawo. Naye kimutwalidde ebbanga lya mwaka ate nga ye yakusobya. Lwaki atuuka okulowooza nti gwe olina kumusonyiwa mu ssaawa busaawa gy'akutuukiddeko? Ndi kulaga omuntu eyeetonda nga tabitegeeza nga makweka nsaamu. Eddakiika ezisooka ngambye aba mukkakkamu. Mutambulamuko eddakiika nga ziizo ng'alaba togguka ku kyayagala, tosumulukuka nga bw'akibala, atandika ova mu mbeera. Kwe kubanga aleeta ebirala, wano wankolaba oti nange nenkusonyiwa, ne wano weefudde atasonyiwa. Nze byebyo bintu byatuyombyanga, era nze nakugamba ky'oboolaba ne maama yaŋŋamba nti ojja kubeera mukazi muzibu. Ate ogenda okulaba ng'avudde mu kalakita eyoani ey'omuntu omwetowaze. Era omuntu yaba oti n'osirika noga ono si abadde ali mu kwetonda wali, kati ate abadde ki? N'otandika okutabukawo n'omutunuya n'osirika. Ogenda okulaba ng'ate ye kennyini ndowooza akijjukidde nti ate avudde mu kalakita, agezaako okwefuula ky'atali. Ekituufu kyali kyekino ekyokubiri kati kyareactingiddemu okukulangira n'okulaga naawe wali muzibu, era asobola okubeerawo wootali, si ggwe omunoonyeza, yazze ng'azunza asaawa olubaliga, kati ate akukinagukirako, ayagala ebintu bitambule ye nga bw'ayagala. Oyo omuntu okwetonda kwe aba takutegeeza. Era bwe wekkiriranya n'oddira omuntu ono, nabagamba nti omuntu ono ne bw'omuddira keka relationship abantu ke balagamba munnaye baddiŋŋanye, ne babalabako mu ka trading center, ne babalabako mu bubaalabaala awo, mu restaurant awo, ne babalabako ku church, ku kereziya, ku muzikiti, ne balabako ku mbaga, ku mikolokola awo, wiiki ezisooka nga mulinga abaagalana. Kubanga n'akabiri wafunayo akabiri akalala, akasusu kati katukulamuko, ennaku z'omaze nga weekolera akasenteko. Kati bwe bakulaba ebyo byonna byonna abibenefiti nga mulina ku bugoye obupya ku kyalo olya sho. N'abamu baba balowooza nti oba olina gye wali walaga ndowooza temwayawukana, kubanga olumu aba yebigaana n'obigaana. Munnange ne mutambulayo wiiki emu bbiri ku mwezi, omusajja n'addamu oba omukazi n'addamu, n'abeera omuntu oli omukadde gwe wali wakoowa n'onoba ne mwawukana. Be bantu bwe bati. Naku 2-3 ekimu ku byakunobya yali talina buvunaanyizibwa kimala. Naku 2-3 akumalamu ak'obugenyi kano n'atandika okuddayo eri
obuvunaanyizibwa era n'abukulekera. Be bantu bwe batyo. Abo bwe batyo balungi mutabagane naye wabeerewo boundaries nti okusonyiwa nkusonyiye ne si kusonyiwa kutegeeza nti ngenda kujja nziremu mbeere naawe. Okusonyiwa tekutegeeza nti ngenda kuddamu nkugiremu empale. Okusonyiwa tekitegeeza nti ngenda kuddamu tukole family munzaalemu omwana tukome ku oyo. Bw'oba omulabirira Mukama yeebazibwe, bw'oba tomulabirira nja kutoba kwenaalya kanaaliako we tunaasula tuneebaka oba ku kiwempe bujja kucakasita Mukama atuwa obulamu. Okkirize nti mwayawula. Ontegedde? Munnange ono baamugamba nti aloga. Bwe yavaayo y'omulogo n'abaviira tuba tuli awo ng'omulala mu famire agudde eddalu. Baabagamba nti balungi, baabagamba nti ono ye mubi ye mulabe. Bwe yava mu maka n'ebizibu byeyongera bweyongezi era bikyabazoganya kubanga abagwa eddalu bakyaligwa in her absence. Munnange nteekateeka emikolo gy'embaga. Nabagambye nti okukyala kwabeerawo nga mu gwa 8 gwa 9 okwanjula tukukola mu mwaka ogwo gwennyini November 18, December, January ne tuyingira omwaka omulala March 31 ne tukola embaga. Naye mu nteekateeka ez'emikolo awo omuntu gwe nalimpa ekitiibwa, muntu wa buvunaanyizibwa, wakyakulabirako, muntu mukulu, muntu muzadde, n'asituka n'agenda atuuza omukadde anzaalira omukyala. N'amutuuza n'amulaga nti azze nga amulumirirwa, amusaasira ng'omukazi eyakuza abaana be obwomu, kakati agenda kwoza ayanike mu ttaka. Mbuuza nti atya ng'akwata omwana we ow'ekikazi gw'atobye naye Beki, amukwasa empiri gye bayitaani inze. Ndi muyaye, sirina makulu, kwegamba buli kimu ekibi ku nsi kyetuuma ne kyetuumira ku nze. N'agamba nze ndi musajja mukulu. Eyabyogera si mukazi. Waligambye nti lugambo lwa kikazi. Musajja. Gamba nti sozimmo musajja. Sister Debbie Germany gamba nti yali musajja eyayogera ebigambo bino. Bannange mukwano nga neyanziza data wange. Ngenda kuwa olugambo Debbie, ngenda kuwa olugambo. Nenga weebale nnyo, Mukama akumpeera omukisa mwannyina nze. Munnange omusajja ng'agamba nze ndi musajja mukulu. Sibagambye titles za muliko. N'ekyo bumanya nti wakitiibwa. N'agamba nzize akalenzi k'ogenda okuwa muwalawo kamuwase otomedde. Tekalina kyekali. Kanaku tekasoma, tekayisa sikati. Buli kimu n'alyoka akinteekako. Naye nkambabulire kyenneewuunya si bye yayogera kubanga ebiba bituwogerako bulijjo. Kyenneewuunya ye muntu gwempa ekitiibwa nga mu bulamu bwange naye tasitukangako. Bw'aba alina kye yawulira, bw'aba alina kye yalaba, kubanga nsobola okujja gy'oli nga waliwo byempulidde biyinza oba nga si bituufu era ne nzijira mu layini eyo nga ngamba nti owaye byempulidde sijja kugamba nti bituufu ate sijja kugamba nti si bituufu. Ngamba nti biyinza obutaba bituufu kubanga sibirinaako bukakafu. Ngamba nti biyinza okuba ebituufu kubanga kizibu omuntu okukeera n'ayogera ebigambo obulyawo nga tebiriiko yadde akakwate bwe kati. Kale ng'omuntu mu biti bibiri tasitukangako najja gye ndi kubanga nkitwala nti n'okunzaala yali anzaala bulungi ng'anzaala. Kati omuntu gwe njogerako olwaleero bwe ngeraageranya ebbanga eriyiseewo liri mu myaka nga 17, myaka nga 17 n'ekintu, 17 n'ekintu, 18 n'ekintu, 17 olwaleero omuntu gwe njogerako kati ne mu mirimu yali tayalinga. Oyo muto yali tayalinga.
munnange atantuuzangako naŋŋamba nti mutabani munnange okusinzira bwe nkulaba kubanga omuntu gwe njogerako mu area mwe twali tuwangalira nga ye muntu asobola okuba nga ndaba ku nnaku 3 ezibeera mu mwezi ng'ennaku 25 ndaba gamba nti ennaku 25 nga ndaba. Oh my God, na ntyantuuza ngambe mutabani nalabye bwenti ne bwenti oba nakulidde ku ssimu nakusanze ne gundi naye ebintu ebyo si birungi okyali mulenzi muto nayogera ng'omuzadde bannange nze ndi muntu agambwako ne wano wendi ku bwaguuga wano wenjogerera nkyagambwako nakati tobanga n'ensonga n'otajja mu inbox ojjanga n'oyogerako ng'olabye ebitagatta mwana tojjanga n'oyogerako nze nkwaniriza bulu nkyogedde on record munnange teyakikola kale oba ayina bye yawulira najja naŋŋamba nti mutabani mpulira bino ne bino naye nze ndowooza bwe biba si bituufu well and good bwe biba bituufu tweterezeemuko teyakikola n'omulundi n'ogwo ekyamaanyi kye yakola kusituka kusinkana nzaalira omu nakyala n'alyoka amugamba nti muwala we okunfumbirwa agenda kuba asoobye n'atomera eddebe. Recently nga nsisinkana omuntu omu ate nga biri ebyaliwo tabimanyi bino bye twogera kuno nakuli tukuba ekiboozibozi n'alyoka annyumiza ng'abaana be bokka bokka baalina bwe bati babiri ng'abaana abalenzi baalina bwe bati 3 nga bamusala gamba nti emabega ne maaso kuba si maaso wokka si mabega wokka emabega ne maaso nga bamusala. Oli namugambye nti onyumiza emboozi zonna bye twogeddeko byonna naye emboozi gy'osembezaayo enkutudde. Kakati nze empiri nzaata kafenye bugga lya labbisi nkyali n'omwana w'abandi tukyatambuza kintu myaka kati tugenda mu 2 ensi nga nzibu bannange kati ensi yakyuka ate kakati ababiffe balungi kati ate abalungi babi ye ensi nga ya nenjiga nenyongera okuyiga nabagamba nja kuyiga paka lwendigenda mu ttaka ekyo nakyo nakiyize nenyongera okuyiga okufuga kye bayita obumu okugeya kwange njanga kukola ne bekiffe tugeya ate buli bafumbo bageya nja kugeezanga mu kisenge ate nga nkakasiza nti waggale n'essimu nga ziri eri wala ziri mu flight mode tukube luboozi abantu ojja kugenda olaba omuntu nga bannange lwaki awo sivaawo badde njagala okunyumiza Nazaala dakika ziri mmekaawo njagala okunyumiza Nazaala mu bufunze ebigambo bino mbigasse n'ebya sister family ezimu tezisoboka Katonda bwakuwanga ekisa ekitegeera nti family gy'oyingirira eyinza obutasoboka toyingiranga. Ojja kulowooza nti gwe n'omuwala mukwataganye gwe n'omulenzi mukwataganye mwe mubeere nga temulina nnyo buzibu buli awo omuziziko gubeere ku bantu be. Omulenzi ne bw'abanga akwagala nnyo bw'ozuula nti abantu be ate abantu ab'ensonga tebakwagala togenda. Nkiddemu amagezi gazze ne bw'obanga omulenzi akwagala nnyo omuwala nga omwagala nnyo bw'okizuulanga nti abantu be ab'ensonga tebakwagala tebamukwagaliza abamu bakikugamba abalala bakikulaga ebirala obiwulira bwe ngamba obiwulira osanga conversation ebirala obiwulira nabagamba nti okyalangako gye bazaala omuntu n'oleka essimu ng'olese recorder n'ofulumako ebweru ne weebuzaabuzamuuko awo oliwulira omugambo gw'olisanga ku ssimu okwo kuba kuwulira. Bw'owuliranga ng'abantu ab'ensonga
abali close n'omuntu wo, njogera ku immediate family, nga tebakwagala, teweetantala. Bannazaala ababi gye bali, basezaala ababi gye bali, balamu ababi gye bali, balamu basenga ababi gye bali. Kyokka abalungi gye bali. Ngambye bw'ozuulanga nti ab'ensonga ku muntu wo tebakwetaaga, togendanga. Olwatuuka nzijukana ennaku z'omwezi zaabadde ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokuna gwe twamaliriza. Nyimba ku mbaga era tompisangako omukolo. Nyimba ku kwanjula tompisangako omukolo. Ku luno Becky yabadde amperekedde ne Vash, twabadde basatu nga tugenda we nina okuyimba. Bwe twatuuse nga tusigala mu mmotoka paka ekiseera ky'okuyimba bwe kinaatuuka, then ngende nyimbe tuveewo. Mu kubeera mu mmotoka omwo tujumya tukubye ekiboozi basatu, nze, Becky, Vash. Ekiboozibozi kakati olumu ojja n'oggalawo endabirwamu kati ate ebbugumu ne libanga erijja, mumanye ebbugumu y'ennaku zino. N'otokosaamuko emmotoka awo muteekeko essi kahe n'obalansinga amafuta kuga n'obeera awo ojja n'ossaako ku ndabirwamu. Kakati Vash gwe yabadde agenda okukola susu. Olwakomyewo bw'ati ayingira emmotoka ati ne mami we ayingira emmotoka. Kakati omuntu andaba mukyala. Omukyala mukundaba yabadde balina balanga musoke muleke mmala okubuuza ku serebu wange ngajja n'aŋŋamba nti Katonda akumpadde kanjiwa omutima gwange. Njagala mukootinga ebigambo bino. Sozi monkulabye kankuyiira omutima gwange gw'omanyi ky'ogenda okukola n'ennyamba otugambire ku bannazaala. Omukyala n'atandika okuyiwa. Becky yasiriikiridde, oba Vash yabadde abitegeera kubanga naye yasirise. Mumanyi abaana bwe beetinkuula teyazzeemu kwetinkuula. Omukazi n'ayiwa omutima gwe ku Nazaala. Mbadde nsaba okkirize emboozi ya Nazaala pulogulaamu yange teyabadde yakubeera mpanvu bweti. Tetuli mu dakiika awo 40 something. Si yabadde pulogulaamu yange okuwanvuwa. Nsaba ne tayito nja kugituuma Nazaala oba in-laws. Nja kukubuulira byabaddewo nga 26 ogwokuna gw'omwaka guno. Sijja kugamba kitundu naye wano mu Kampala wakati. Famire ezimu bw'ofunanga omukisa ogutegeera nti tozisobole teweefuula kagujje. Sigalo ng'okkiriza nti oli kakyere oli weewe tojja basobola bo bakagujje. Baleke banoonye bakagujje bannaabwe. Gwe kakyere kafenyere ebbuga lya LBC genda onoonye banno bwe mufaanagana. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, kwagala kwaye Katonda n'okusa ekimukomye omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana ow'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.